Coming up on AC Media. Abange tekyali kulanga kulala Nalongo Kitone Nampijja muko musajja alumye tabanuduze Kabusu Friday nga 3 June mujja tuyiga enkwata y'amaka anti basengene bakojja b'omulembe guno bangi bamuwerekedde ogateka abayimbi ba comedians omuli Eddie yawe ajaruna Miru ajikazibe kapo koja Kitosa Aizon T Pero na Kitende Freddy Seremba Bizonto kwefulukuta n'abalala bakuyingira mutwalo vyavyo emitwalo 2 emeze emitwalo 5 abange mujja tuyiga enkwata y'amaka Ngo jikulosa kubezo lwekulo gasatu ogwo mukaaga Nalongo Kitone najja mutabanuduze Kabusu katuwagidwa nobati. Coming up on AC Media, we inspire. Amanya ne Doubles na bulime Esther. AC Media Uganda tuli wano. Ne bina. Ate binati. Ndira lero byo ambala biko ebitakwata nga sirya babulungi ne baba. Ye Nalongo banoonyeza ddala. Nalongo owe oli kaweefube wakubeera nange oyagala banze ababa bamujjawo. Nze nno bange nina bajja bange ngenda mbaserekitinga nasuse ne mufunirayo omu nenkwata Doniasi ne mugawo mwawo nekimutawaanya talina musajja data muwase. Kati mujjawo Doniasi? Nalongo naga kusaba kwange. Yamanya kwafagane naye. Kalina kubeera wakumeka? Anti baba bange kyentegeeza nyina omwami wange alina mukulu wa alina muto kati zaga kunfunira kwaliwa nyinayo mukulu wa bange. Mukulu wa bawo tannawasa? Yawasa njagala obere wa kusatu. Naye naasobola nziba nange nzenga nina ebbuba kyekikubeezezaawo nga tonafumba ejja kukka ne Nalongo okubeera ng'onnangiranga obutafumbirwa naba nze mu kivulu kyongera onnangira kati ngejogenda okujja mu kivulu ngenda kuleka obuulira ebiri ebintu inspired inspiringa abantu ebyo byenjagala obabuulirire naye ebyo ebyomusajja nja kubyogerako mpaka nga mulabyeko okaiba mundage mu kifaananyi. Nalongo nga yangamba sikwagala na batali bafumbo neze sowa kwonoona wakirijanga wakukwase gyogera kikola Nalongo nga kitalo nnyo mukwange. Tuli mu wiiki whereby tukyali mulumbe engeri omukulu gye yagamba nti ennaama ya mwami Katonda nagyagadde iyo omwana ngoyo nagyagadde ennaku 7 abamufuna mpola temweyibaala oba tolina nnyo ligase gyolese mu ggwanga tolama wiiki ojja tuleetera obuzibu bonna abadde chance tewali kwekwasa nti leero saagenzeyo otagendayo leero enkyo gyagendayo. Omusajja oyo afudde yakolera olugendo lw'obulamu bwe abantu bonna besirabangako nga bakaaba nalabye omukyala Maria mundagire omanyi njagala nnyo omukyalo bambi namusanze akaabye nga n'amaaso gamyuse n'agamubuuzaako ne gambula nagaa kamwesonyi nalabye kafiina kanyabo si ke kaluuzi nga nze ennaku yalumye fiina nenzijukira nnyabo ne ssebo lwe baafa naye nga kitalo nnyo fena gye tulaba bafiiriddwa omwami oyo bingi byabadde wa mazima nnyo nze yansanga nali mpita ayitawo kwewooma kati nga nali nsibamu nga emotoka itamunola nga ayimiridde awo nenvaamu ne mubuuzaako naŋŋamba gwe tokyayimba wava mu bintu by'amakulu oli eyo ozunga buzunzi oli musiru naye mwami Kato naŋŋamba tere kintu ky'amakulu kisinga kadonka mwana oli oyimba bulungi kati wagenda ku mantaala bannange yavumaze yali anzise ne mugala tata nkyayimba abadde muntu mulungi nga wana obusungu bwamangu oyinza otaddamu kwogera naye kubanga ye kyagamba kyakugamba oba okaaba oba ofeesa gokola nga ge mazima nga yakikugambye so nsaba Mukama amusonyiwe byamusibako kuba abadde muntu mulungi abadde example nnungi eri abayimbi kuba abantu bangi babeeredde mu bigere okubaako kye baba. Tugenda mu kimenke namaze dde okusala akaviiri gwata nakalaba nze nkalabye nvaawo okumpepetta bamaze okumpepetta kakati musajjawo namulaye nga akaaba nga talisonyiwa Abitex balamu nze balamu simulinaako buzibu naye nze njagala nnyo Abitex as a sign post of promoters kyogedde na mu luzungu nkyogere olaba omusajja gwe bayita Abitex buli muntu yenna akuba endongo reason why bagiyita Abitex kati bw'abanga abadde alina kyalinamu obutakanya ne balamu ensi n'ensi mu competition omuntu kola ekirungi ekisinga eky'omulala otunde ekyendongozi sikirinaako obuzibu nebyangitegedde olunaku lumu omuntu ow'amaanyi yasobola okukikola ki omunafu takisobola abagamba nti freedom city ennyangu batimbeyo wiiki ejja anti bagamba nti bateesa jjukira oli vice woli mbimanyi bulungi kuba ndi mu federation naye bateesa okuteesa kwali nti
ndi mu federation eyo okufuna akatunda kange wano ku Coffee Plus neyongera okulumya okutesa kwali nti balamu okutosa kola kivulu ng'okumpitinga ne munno weyagale tetukulinako buzibu naye ng'otumiza akako weka nsawo yo yekaaba kulirana bakabasajja ojategeera kyogamba mpedde ne mbadde nga tontumirizaayo kutumiza mwana lolo ono bwaliro bakatunda naye yakisusa Nalongo kakati abite gundi balamu kirekawa akakiiko anti okola owanga competinze federation siyo yategese kyetegese bali bantu abali mu federation bebakoze eki bebategese ate era lugogo ne freedom sita wantu awo wala okay lugogo eri wala nnyo nja sigendanga nayo kumanya wala nnyo kitegeeza omuntu singa abadde ategese ku kalenda ngulayo ku freedom city kiba kibi federation ekigaana singa ategeka wali enateete federation ekikola ki ekigaana singa ategekawo ensambya simanyi wolingi biki federation eba ekigaana nosonga nti abantu abo betusuubira okugenda ku freedom city naye lugogo ne freedom city wekutaba mutima mubi anko balamu onanzonyiwa naye nze nga njagala nnyo wamwana bitekisi engeri yekiri nti fenna tuli bawamu Nalongo kange natukiikirira eri nange namukiikirira eno Paraso mwagala nnyo namutegeka nako ali personal myaka jeje jojo wa Mulambo awo seddanyo gwazalinga 2016 naye ono omwana njagala abantu baleke ekifaananyi ky'embasiri abakigenda kugendayo omulenzi oyo bw'aba afuluma n'abalenzi ababeera 40 ogamba alien skin kitegeeza omwana abadde agenda okubba essimu olw'enjala emuluma bw'amanya nti alinawo kyaliwe alien amugulira emmere essimu yange ba tekyatwaliddwa I have to support that young man kuba alina kyamaanyi kyayamba eri yanga generation eno geto okitegeera so nti omulenzi oyo obulamu bwalimu tetumuwagiranko ng'abannayuganda tewali nsonga lwaki ono gwempagidde emyaka 2 ate siwagirako kwona yakajja obuki obuzi just wekyo sigamba nti oba oli ayimba bubi nedda oba situmwagala nedda tumwagalira ddala naye waliwo ekyo kyogamba ntiyo kampagireko kwona omuki kwona omuntu tugenderaawo nze kyekintwalayo mpagire ku mwana oyo lwaki nti omulenzi oyo abantu bamanyi kyakola naye alina baana bangi bayimiridde mu bigere abagetoyosi kitegeeza yeetaaga support okubaako byakyusamu abo abaki abantu so love fest ne munatubuulira timu kimenko oluva tugende mukakola fest tugende nange agenda mu kimenke kangende supporting yanga talent asobole okuyambako abaana baka abatalina mwasiriza atunalwawo omukulu balamu yeewuliridde simulinaako buzibu bwanko balamu walabye naka video ke nalaba ennaku ezo wako katubadde mawulidde mangi naye nga kaali kasaana okwogerako akaweninwaji yali ku stage ayimbayimba mu kirabu nalabayo ono ali mu bano abalenzi bano abatakuzibwa ali kukwata ka video bwati nakupeera akasimu abadde magakola waliwo omulala akwata ku bisambi wano namboluyi nagamupozinga ekaawo ne bapozinga nagamwe siri malaaya wenzija okuyimba wano mba nze kuyimba temuddangamu okummanyira kavidiyo yako nakalaba oli yamukwata ku kisambi bwati ng'ate alina omukyala kyensobola okugamba nti omuwala nga wenna gyalina omubiri ogwegombebwa kulinga ogwange olwokubona naawe toto oli muzibu nnyo omukesikulabanga oyambadde oga olikukwata bweru olwokubona omulenzi yafuna kyansi ng'ono amuli kumbi yeegala akwateko awulire oba muntu omwana yakula ebintu sitabanga ddame yeegala akwateko alabe oba kyalaba kyakola ki kyalaba nekimuyisa bubi naye nzibamba nwaginzongo ankulira bulungi era nze Saalongo mbadde njagala abeeko kyagamba simubi ne Saalongo gugabawo otyo ovaaki onaina sanga agenda akwerabire lwaki okugamba nti abeeko kyagamba nze ebbanga obako omuntu wagamba nti look good olabika bulungi nze mba happy ate nga bbaawo aba awanya ku bantu abalala balabika obulungi kyogamba kati nze ndi mumpi yagana ebyabiwamvu abimpaane
Mwa tumagala bulamu bwo kulimbalima. Nze kikakatako okumpaana sayidi zonna oba ofane ufa abana Bulamu bwo kulimbalima si bulungi abakazi. Sereko omutegedde honorable abadde kyafudde. Oyagala tuzika bantu bameka. Ati badde ntidde kuba mwagala. Yabaddewo ng'ayombera lwakuba bye yayombye ate byamaze oba oliawo ne bimukalira ku matama. Nti abayimbi tebajja abayimbi abali abedda be bagenze ku lumbe lwa Katoluwama naye bano abayimbi bano ne taata Kato tabadde wajjo abadde wankola nkadde nga nze mayinza tango yampasa nkola nkadde tewaliwo drone kundetera kaweti kati era bakulu bane badde balina okubeerayo kino kyo kizibu ali agambye bayimbi usimayo batajje ekyo kibiina kyabwe tekijja kubeerawo ekyo ekipya association ekulibwa Eddie Kenzo federation not association naye nze ndowooza teri muntu gebanza kakujja mu kufiirwa kuba okufiirwa kye kizibu ekikwatibwa ku buli muntu alina amagezi amazaali tosobola kakugamba muntu bw'aba takoze bw'ate kino kijja kukola bwe kiti kujjako nga mwami Nsereko ng'alinamu ensonga ze ne Kenzo ng'abaki ne Kenzo ne bashiba kubanga alinamu ensonga ze n'ekibiina ekyo ng'abaki ng'abantu kuba toyinza kunzijukiza nti gundi yafudde olina okubaayo no anyone supposed to kujukizalization me toyina okukola mukwano Nalongo oluzungu azaiva eno program gy'oliko si ya luzungu ani yagambye no olina okwogera oluzungu bagambye nga oyagala okwogera oluzungu olina obeera ng'olupracticinga that's why I'm doing ogenda dde ogererawa tongana mukivulu ky'olina nga bwolaba kati ogenda kwogera luzungu bali baluyiseewo nga nduyisawoko ne esiyita abantu abakwagala bajjewo basomese obeeko bye bagamba nga bakulabako alene kuyina ebbina kyokama ngenda kusomesa obadde osuubira ogenda kubayo ng'okola ki nga nziza kulaba nolaba ava okunaaba bwabunya tekijja kukola nziza kulaba mukwano gwange ondabako nga ne bali bakwano bo basulayo akagambo Nalongo bagagenda kunkozesa naye nga ennaku z'omwezi nga 3 Juni bannange nabagambyeko wali emabega nti gwoba oliawo wadiba wakona okona njagala nkitereeza bulungi oli mu relationship emyaka 5 tozaala oli mu relationship emyaka 3 omusajja takuwasa waliwo oyo naye takuwasa agamba nja kukuwasa gira nga oliawo wabula jakubeezezza oliawo gaba relationship yo tetegerekeka Manga relationship ojimayi bulungi Nalongo nti leero weva wano buli step eye omwe kati myaka 5 tewali kiraga senga odinga fe nti omwami wo ali bweru okitegeera ali bweru fe tusobola okitegeera naye kati muli awo mwenna ekyo kikulekedde ofafagane n'abantu bo no ojja kujja obanyonyola ennyaba okukona kwabwe Ngolia relationship eliawo yakona wadiba Wala mukise obategeza nti mukyala esanguzeeko tiketi 15 ngenda zigabira abawagizi bange bagabire tayako nalebo yaguze tiketi 25 omukyala Adija Kikosi yaguze tiketi 2 omukyala Trofini yanguzeeko tiketi 20 eza VIPs so Trofini gyali yes Trofini gyali okangambye kazi kyali kino gyali nja kuteeka ng'asomesa abo bashayidi dishi ensongeri y'okukwatamu abalenzi baabwe abantu bangi abagenda okunyambako ku nsonga zino awo omuko omusajja natya denja ow'ebitiibwa byonna nannyini maka maama w'abaana nannyini figa nayo njiina iyo manyisa abo nga nnimba kooli oba nkomawo nayo mukimanyi bagenda kukola ki simanyi okutiisatiisa kungi naye nyina okugenda etonyeka gwake manja Faruku yasooka mu maaso nze mbeera wano wakati kati Donasi yagenda kubeera wano mabega kati wano kanyama nsubuka ne Donasi agenza mu kimenge kanyama nsubuka agenda kubeera wali ng'alindirira ankwatako ambake bwati tuwedde Brian wano waliwo omuntu kweri ennaku z'omwezi nga 9 tugenda kubeera kwa kutaba Woods Kabusu 3 nga 9 lwe lwaleero tugenda ku Serine waliwa Freedom City anti nze ngambe ngenda okikirire bali nze ngenda kukiikirira bano kwegenda erigogo nja kuba ombuulira ngenda kubangezaako kwerekodinga nze simu yagenda kutambula nayo kebakulimba ebisimu ebyozi byozi byempulira wate simanya iPhone muzireke waka muva omusajja iPhone tongambye tetubadde alina ngambwe essaawa ogenda girekayo essaawa eno sisobola kugireka kuba muka omusajja alina okufulumira mu bitibwa byange byonna nga nyimye zino essaawa kana akasaawa ka $10 Saalongo ngangulira akalala si pass that
omwana ayagala akasaawa lwaki omuwaki atwala omukono simulula akasaawa kamubuuza evinga obulamu sipo naye nga Joyster Fashion Store yateekamu ssente wano ku AC Media Uganda asangibwa ku Ham Shopping Mall. Gendawo ayina engoye eza buli kika gwayagala okunyuma. Oyagala jeans ezo ziriko, oyagala necklace ezo ziriko, oyagala shades genda wa Joyster akanamba kali awo edduka U72, U73, U74 genda wa Joyster buli kimu akina akikuletedde. Aha. Nebaza abantu mwenna abaguze ticket, nebaza abanguzeeko emmeeza, nebaza omwami wa Central Properties eyampadde plot enamba. Taata, simanyi bwe bankwebaza. Ploti? Naye nsimenyo yes. Awo nzija. Tamanyi agenda osinga okumpagira kwezo ticket abantu zebagula. Yatula ploti. Agenda mu plot eyo kolu. Agenda okusingoloza yeetagisa ki? Era nandaga nti bino saga tunyimyeko bunyimye tene simu mu recording nga mbyogera era muno akatambi mukate era ko olwo omuntu osinga situmwa plot eyo nalo kutoda mukolagana nange era sente legenda kubeerawo nnyo abeetaga amaploti mujje mwogere nabo kubanga ploti yaffe ko tuvaawo naki nayo tuvaawo nayo kale abantu mwe bali kunzizaamu maanyi nze nyina lwembuuza ng'abo bazani nengawo yesu mama wamaka mukamusajja mbwati Wacho mita musajja naye nga wangambye ngenda kubeera namba 3 so better ready simanyi obona salonge kusinzira ku bakita qualities zezimu kuzanoonya zenina naye amateeka n'okukakuliza obugobererwa nalonge bw'abayogera towanika mukono bwemanyira kyeŋŋamba omwami tonyega kigambo naye ng'ojja kubeerawo tukulabirire bulungi tukuwireyo n'akamotoka nawe ozaaleyo omwana ng'omu babiibuli oba maneja faluku ate naye anaabako kyatuyamba ngenda kuzaala engeri gye munkako okuzaala obaali akatuwa mutama kukyayogedde abange tekyali kulanga kulala Nalongo Kitone Nampijja muko musajja alumbye tabanuwuduze Kabusu Friday nga 3 June mujja tuyiga enkwata y'amaka anti basengane bakojja b'omulembe guno bangi bamuwerekedde ogateeka abayimbi ba comedians omuli ediyawe ajaruna mbiru agikazibe kapo koja kitosa aizon t Barwana Kitende Freddy Seremba Bizonto kwefulukuta n'abalala bakuyingira mutwalo vyoto emitwalo 2 emmeezi emitwalo 5 abange mujja tuyiga enkwata y'amaka emirongo gigula saa 10 ez'olweggulo nga 3 ogw'omukaaga Nalongo Kitone najja mutabanuwuduze Kabusu nga kiwagiddwa Nobat Events Banungi Motors H&M Restaurant Sula Motors Makindye Tosabo Group High End Restaurant Central Properties Supermania n'ebitegekebwa Navicom Promotions